Diana munange avuddeyo n'ayanukula Uncle Chumi ku by'okuba nti no munange Uncle Chumi azenga ayomba nti Spice Diana ate yamukozesa n'atabeera nti nate amusasula olw'oluyimba oba olwa collabo gye baakola. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Collaboration yo gyempulidde ne Chumi. You put that video down. Yeah, like because manage to out of respect for my fans, for the good of us. Naye ekirungi muyimbi mulungi fina tewali yakira n'amuyiriza bintu oba kumufuula artist. Mulungi nnyo with or without me, with my collaboration or without it. Ne video eyo zebadde sifinamu yadde ekikulu because it was going to her. That's what kinadde nkugamba kiri integeragana nti oyinza atundira wo views nga sente zigenda wa wekibadde anyway, but now it's not there. Era kati chapter it's closed and we're moving forward kubanga alina music mpya na I'm releasing something else because omanyi okola ekitungo olowooza ogattako and then omuntu abala nti tekigatta then ogaa kikankite kikutuula enjegere nzite then we move forward. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Ababeera ku mukutu guno twagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Leka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tetukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Mutwegatteko tubeere nga tuyozaayoza Makona wa NBS munange gwe baakwatira mu katambi nga bali mu kumubanja emitwalo 5 ate mulowooza tagudde mu bintu. Ajjukira nti Nsambya Furniture yali yamusuubiza ekitanda era olunaku olwaleero munange akifunidde ddala bulungi nga woli mu kulaba akatambi ako. Bannange ebintu ebimu bijjanga ebisoomooza naye ate ofunamu ebirungi. Kati Makona yeewangulidde ekitanda ate ekitanda ekirabikira ddala obulungi naye maama eno kala gye bamuwadde anaagisobola naye nga byebyo ate ebiri erudda eyo. Sawa yona Dr. Jose Chameleone ajja kubeera nga ate atonya mu ggwanga lyaffe Uganda oluvannyuma lw'emyezi nga 4 nga tali mu ggwanga era asuubira okutuuka olunaku lugenda kubeera lwankya gabadde maziga abadde nnaku nga munnange Juliet zaawedde asiibula Dr. Jose Chameleone nga woli mu kulaba akatambi ako amunanga ate omuyimbi w'eggwanga agenda kubeera nga akomawo. Yes, webale kwekumira ku Newspark channel. Oluvannyuma lw'okwogera kw'omwana wa Chairman Nyanzi twogera ku Good President we Makerere. Calvin Kayanja munnange aliko byayogedde. Mutabani wa Siproni ogambye omwana omulenzi afera na kitaawe kijja kuba kya busiru nnyo okuddamu omusajja eyeebuliraza nga buli kimu kyonna yali akimanyi kigenda mu maaso. This man is the kind of leader. Singa mwatuula ne mulondayo ono n'olumbe mu famire yammwe mwandibadde musobola okulwanya. Omwana abaweebudde tabalaba mu nsigo yonna yamukulembeze. Olaba mwalema mu famire omuntu omu okumulonda asikire kitammwe kubanga kitammwe lye yafa n'olumbe n'olwaleero temulwabyanga naye mwagala kukulembera ggwanga. Omwana amanyi omulugubo guli mu famire era ne sente gye muzijja amanyi tovolaba nti tabalaba muwadde agambe. Agambye omwana omulenzi asera na kitaawe ntandika nti okudda wano njogere bye twasooka okuteeseganyako kubanga kitange yagudde eddalu. Omwana omulenzi asera na kitaawe bwe mba nabadde ewa Museveni ekitegeeza kitange yabadde akimanyi nga sinnagendayo kubanga digiteeka tagwa bumu. Ogenda okumusisinkana nga puroguramu wagifuna wiiki before nava mu maka ga kitange n'essuuti gye nalimu ye yagingulira n'aŋŋamba nti digiteeka bwe naalaba ekifaananyi atudde mu ngeri ey'olugalaamirizo ng'asazeeko ekigere kimu biibyo ojja kuba ewedde era byonna ebinaaba mu proposal bijja kuba kiiki missoni n'engituukiriza. Kati ntandika nti okugwa eddalu olw'okubanga kitange Nyanzi mulamu. This kind of a man are the leaders we want in Uganda. Tabalaba muwadde akantu. Nabagamba bano bennyini bajja kwekuba omwana atunuulira nga n'olumbe obuvunaanyizibwa obukulembeze obwa famire bwabalemu okuteekawo. Ebbanga lyonna kitammwe bwe gyangaafa mwalema amusikira muli mu kutunda ttaka ly'eggomba ate muliguza Museveni. Kati omusajja gwe mwaguza ettaka
mailo 10 eryakitammwe n'olumbe leero libalema okwabya n'okwerondamu omuzigo olw'omulugumu abazzukulu mubagamba mutya nti mwe abasobola okutegeerera abantu wamma you young man look at me I'm going to sponsor all your political funds ojje kuwa president ogenda kwesimbawo na mu kibiina kya Nuupu. Bwe tugendako ewa Dr. Stella Nyanzi avuddeyo n'alumba alumbye munnange Honorable Shamim Malende mu magezi sokobere ng'osoma mu screenshot eyo munnange Dr. Stella Nyanzi ayina ebibuuzo ate nga bigenda wa Honorable Shamim Malende eyatwaliddwa mu ddwaliro e Kenya okuba nti nate ajjanjabibwa abuuzizza nti munnange ono emirimu gye agikola ddi n'oli mu kulaba screenshot eyo giyiseeyiseemukko ate amaaso. Omulwadde Honorable Shamim Malende bambi avuddeyo n'abaako byayogera ku ky'okuba nti no yagenze afune obujjanjabi ate mu ddwaliro lya Aga Khan. Nsazeewo okubeera nga nyongerwayo mu Aga Khan Hospital e Nairobi oluvannyuma lw'okukeberebwa kw'abasawo era ne bakakasa nti neetaaga okweyongerayo kubanga obulumi busigadde bukyagendera ddala mu maaso weewaawo nga mbadde nfuna obujjanjabi obw'enjawulo okuviira ddala mu ddwaliro lya Nsambya. Ekisingira ddala okuntawaanya kwe kuba nti nnumizibwa munda muno oluvannyuma lw'okuba nti nali nakubibwa ku palamenti ng'etteeka ly'emmwanyi liisibwa ate nga jjukira n'emabegako nali ngenzeko ku operation ne bansala ku Aga Khan olw'ebizibu era bye nalina. So n'olwekyo obuzibu obwo okulumizibwa okutuuka n'okunnemesa okutambula obulungi oba eddoboozi lyange okuvaayo obulungi kireese obuzibu bw'amaanyi. Abasawo bakebera kino nakiri naye era bakakasiza nabo kyetaaga okweyongerayo kwabo abansala luli abanooperatinga luli balawo batusobola okufuna ku kisingako okuva gye bali. Costs ezisinga obungi naddala we mbadde Nsambya Hospital ng'ovudde ku insurance card ya palamenti mbadde ate nange era nensasulira kubanga sijjanjabirwa parliamentary board eya palamenti. So olwokuba nti sirina privilege eyo ssente nzeeteekamu era ne zino ze tugenza okutambuza za tickets ez'okugenda okulaba nga nkolebwako n'ebya feeding byonna ebigenda okubeerawo mu Aga Khan byonna biba binkakatako kubanga si boodi ya palamenti yensasulira. Obuvunaanyizibwa bwa palamenti yo bwokka bwe yakola kaadi gye yampa nga nnyingira ng'omubaka eyo yokka eya insurance yokka yesobola okunnyambako okusasulako bills ezimu eziba ez'omu ddwaliro naye bwe zisukkuluma ku ezo eziri ku kaadi oba ze yateesa era mba nnina okwesasulira. Subscribinga, likinga, ateleka obubaka bwawo mu comment section. Webale kwekuumira ku mukutu guno, webale kuba nti no likinga, webale ku subscribinga, webale kuba nti no munnange okomentinga ku vidiyo zaffe. Katubeere ng'ate tweyongerayo. Balista Timo avuddeyo munnange n'anenya Uncle Chumi. Okitegeera akatambi kaakano. Uncle Chumi oli kyali wange wa social media Spice Diana muyimbi ogwanga manager Roger mukwano gwe but sigenda kwogera nga mukwano gwa manager Roger njogera nga Balista Timo. Ekituufu kiri nti Chumi omukisa Spice gwe yakuwa ate oguvulunze mu kaseera akatono nnyo ddala. Chumi ovanga ku muyimbi ku level Spice gy'aliko okukkiriza just okubeera ng'otambula naye n'akutwala mu mikwano gye n'okuwa ne chance n'oyimbako naye. Chumi omuntu okuba ennyimba bbiri tekikufuula star. Bino by'eggamba bya ddala. Tekikufuula star. Olugendo oba okyalina lw'amaanyi oba okyetaaga abantu bangi mu bulamu obwo. Okitegeera kati Spice yali akuwadde omukono naye ggwe okunyimba ne Spice kyali kigenda kuyunga ate ku bayimbi abalala bangi nnyo. Awo saha waddira abakabaka we baddira n'abayimbi abalala kwe balaba nti oli muntu aweeredda chance okitegeera okusembera gye bali
kozi kankubuulire muganda wange abaana bakubaana ennyimba ku TikTok loni yo mumanyi genda omunoonyeeko bayimba dda batomudi bayimbye wano terina omu awadde mukisa okitegeera naye nga balina amaloboozi balina talenti bamaze kwerwanako bokka na bokka abamu balwana n'okugaana ebigaana. You can be a TikTok star n'okuba nnyimba bbiri ezirako ne zikuba naye ayishuwa nti wadde ogenda kukubayo oluyimba olulala naye ate Spice asobola okwongera kolabo endala waba yakuwaako eri kozi osigala omubanja. Oluyimba lwo terina kirwongera ku kaliya ya Spice yayimba dda. Spice Diana yayimba dda yakubadde ebisaawe ensi yonna emumanyi global international okitegeere. So tolina kyamaanyi kyobeera omuyambi wakati cumi wakuba oluyimba olwasooka mu nsobi ne lukwata n'oyongera olulala mu nsobi ne lukwata tekikufula mbu talented okitegeere. Osobola okuyiya oluyimba mu dakiika 5 emyano oluyiye ne lukuba tekisoboka okitegeera. Mukama akubiseko omuntu atandika kutema butiko otudde totema matabi okitegeera. Ate kati emikono egikulera egyagala okulera ate gy'oliko gy'otema. It's not right. Simanyi yakwadvising nze naye mukusooka byabyogerako nali manyi stand ge mazima but obanga oli serious nga firimu osazeewo mugivugewe muti this is wrong. Spice Roger ne Chumi nga musazeewo muzanyire ku mutwe mujja kutulaba nga tuvudde wano. King Saha avuddemu omwasi ku bayimbi abasatu okuli Bebe Cool, okuli Lily Pazo kw'ossa ne Eddie Kenzo. Wabuuziddwa munnange ku live ya Champanya nga bamubuuza nti no ku bayimbi abo abasatu ani gwayinza okuba nti nno ate ayimba naye oba akola naye akolabo munnange bw'ati bwazzeemu. Ne bakuwa bano abayimbi ani gwayinza okukolako ne kolabo nga togaana. Anze kamumenye. Tunako omuku bonna. So. Totukola bwoti nga bw'okola. Bebe Cool. Lily Pazo. Ne Kenzo. Nkola ne Kenzo. Ekirala. Sajja tutwala banne obubuuza tabuli. Bagamba nti no Don Chris munnange yabbye ssente za King Saha ku siteegi abazzeemu oba abaanukudde nabyo tubirina. Ka video kalaga ng'okwata mu nsawo za Saha nga tamanyiiko. Nze bwe nkakulaga nga yaddaamu enyanga yakitegedde nako. Ogenda kuŋŋamba ki? Abantu ati ke batambuza. Tewali buzibu. Saha nakubbye. Saha nakubbye. Wamubbye meka kale nga bo. Zadde sente nnyingi emitwalo 2. Zabadde ki? Zadde nnyingi jadde emitwalo 2 ne gwadde muzannyo gwange na Saha. Jacinti baba biraba abalaba katemba waabwe bakiraba bulala ne video gye baagijja ku page yange bandigijja walala. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kati kusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wekumire ku channel eno atujja kubeera nga tetukuwa amawulire amalala ge tunaaba atufunyeewo.